Oluvannyuma lw'abasomerako mu ssomero lya Kyebambe Girls erisangibwa Fort Portal Kabarole okutongoza kayeefewo okuzimba ekkanisa empya omunaasabira abayizi omwaka oguwedde enteekateeka ez'okutema evvuunike ziwedde. Okusinziira ku akulira essomero lino Mpaire Night Karungi, okutema evvuunike kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja nga lwe lwokuna lwa wiiki eno nga kwa kuwoomebwamu omutwe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ekkanisa eno yeetaaga kawumbi kamu mu obukadde 7 nga ku zino baakafunako ensimbi obukadde 3 byokka wabula nga beetaaga endala okugizimba eggwe bulungi. Abakulu mu ssomero lino ne bannaddiini nga bakulembeddwamu omulabizi wa Rwenzori Robin Kisembo basaba abazira kisabo bonna okubeegattako mu kaweefube gwe baliko ow'okuzimbira abayizi bano ekkanisa ennungi. Maybe the former staff, the parents, and all friends and well-wishers of the institution, especially the parents and all organizations that support the girl child education, to come to our support and aid, and we work together collectively to have that chapel constructed. Essomero lino lyatandikibwawo emyaka 10 egiyise okusobola okubangula omwana ow'obuwala. Lyasooka kuyitibwa Toro Girls kyokka oluvannyuma lyakyusibwa erinnya ne litumibwa Kyebambe nga lyabbulwamu Omukama Kyebambe owookuna eyalitandikawo. Abakulu mu ssomero lino bagamba nti erimu kwaga agasinga okukola obulungi mu ggwanga, kyokka nga bagamba nti ekkanisa eriwo mu kiseera kino ntono nnyo ng'ekaddiye ate nga kyetaagisa okusizaawo abayizi ekkanisa endala. Call upon the old girls, the well-wishers to make contributions towards the construction of the Lord's temple. This cause is very noble. We are looking at this construction of the chapel as a very key, because what do we need in the world today? What do we need in Uganda today? What do we need in Kabarole district today? We need upright, honest, loving children, people. Ekkanisa eriwo yazimbwa omwaka gwa 1947 ng'etuuza abayizi 10 bokka wabula nga tekyasobola kusabiramu bayizi kubanga ne mu nsi yagikangamu. Mwenna abazira muddukirire omulimu guno gw'okuzimba ennyumba ya Katonda kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera.